nina gundi wano mukutu gwendabye ku gundi ya NRM badde batadde something bagambye batya okusimba gita NRM party bagambye President at Kaguta Museveni on Wednesday 21st August 2024 met a group of over 100 musicians at State House Entebbe. The meeting was organized by the Commissioner of Patriotism Office of the President, Ms. Art Helen Seku. The musicians, who included Art Bebe Cool and J Chameleon, were led by the Uganda Musician President, Federation President, Ebya Kenzo official. During the meeting, President Museveni retreated to the government's support towards the music industry. So kitegeeza nti nesikane badimu abayimbi abalala bangi. Ndowooza abaali basalawo buteekubya bifaananyi. Yaddemu abayimbi abawerako era bw'atyo President yabagambye baddeyo banoonyereze ku nsonga ya copyright. Naye bamutwala ne gavumenti mugiteremu weefunire esobola okwanguya ebintu byammwe. Naye bannaye be basindise baddeyo banoonyereze bakome baddeyo banoonyereze bakome obbo anti muyinza okuba mu bemutwala mulaga mwe mufune yeefuniramu wa anti bababuulire kye baagala. You know, it's very beautiful. Buli wobanga osomera omugagga ddiiru omugagga waafunira we walina okusooka gwe nga tonnafuna wakulu nnyo awo. Waliwo n'akantu mu speech ya president omupya my advisor, presidential advisor, kenawulidde ng'agamba mbu bwe yameetinga President Museveni yamugamba ki toyagala nsi eyo. Ng'ani agamba ani? President ng'agamba Eddie. Ki toyagala nsi eyo. Ezo nnyimba ze muyimba eziraga nti no temwagala nsi yammwe nga si nnungi. Ziriwa? Wagaye Kenzo alinanga system volongoto. Ebintu we bityo. Ne Kenzo yennyini naye kuba mutima n'agamba naye dala system volongoto jina ninga. Dala system volongoto. Kenzo yatambula nnyama nga yagisanga ku Kenya. Oba Zimbabwe. Era bw'ate munene naye kuba mutima n'agamba taddamu kati byakuwaana ggwanga lye. Kati ekibuzo weekiri oba bibi oba birungi. Uganda esigala eggwanga, lisigala eggwanga. Wenyimba ze twayimba ndi munna Uganda. Uganda esigala ggwanga. Anti kale kankubuuza ekibuuzo kino, it is just open question. Pointing out the bad things in your country, does it make you kikuleetera okuba nti toyagala ggwanga lyo oba obyagala? Mu recommendations omala owaana ggwanga ng'ogamba naye enguudo mbindi muna Uganda amalwaliro mabindi muna. Kati bw'osirika n'otabyogerako kikumekinga okuba nti oyagala nnyo eggwanga lyo. Oyinza okuba toyagala kwonoona biriwo bitono.